ku ssaawa nga 8:30 ez'amalya g'ebyemisana abasimisibwa omusango okutta omukyala Donabet Katushabe nga bakulemberwamu Ssebunfu babadde bataka ku kkooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola mu Kampala okusobola okuwuliriza ekibonerezo kyabwe. Munnamateeka w'oludda oluwabi Alex Michael Jok asabye kkooti okuwa bavunaana ekibonerezo ekikakali kubanga omusango bazza gwa Naggomola obujulizi okulaga nti baatemula omukyala ono mu bugenderevu okukozesa obuyinza obusukkiridde mu kutulugunya omukyala ono n'ensonga endala. Bw'atyo n'asaba kkooti ebawanike ku kalabba. Wabula bannamateeka abavunaanwa nga bakulemberwamu Kale Bwalaka basabye kkooti ekibonerezo kino kibeere kisaamusaamu kubanga gwe mulundi gwabwe ogusoose okuzza omusango okubeera n'obuvunaanyizibwa eri amaka gaabwe n'ensonga endala. A1 has intimated to us that he has also gotten 68 dependents, orphans he's looking after. There is no wastage of resources. What happened, my lord, was this court is enjoined by the Constitution. Oluvannyuma lw'okuwuliriza ensonga okuva mu njuyi zombi, omulamuzi Angelina Flavia Ssennoga abadde emitambo gy'omusango guno asazeewo kaliga abavunaanwa emyaka 4 mu Munkomyo ku musango ogw'okutta, emyaka 30 ku musango gw'okuwamba omuntu n'ekigendererwa eky'okumutta, ate emyaka 20 ku nsonga y'okubba n'okukozesa eryanyi erisukkiridde. Wabula omuvunaanwa omulwanga Stephen eyali ddereeva eyavuga emmotoka eyattibwamu omugenzi, kkooti emusalidde ekibonerezo kya myaka 7. The commission of the offence was meticulously premeditated and executed as already indicated in the judgment. All the convicts acted in furtherance of unlawful purpose, and as the evidence indicates, each played a part in the commission of the offences. The sentences are to run concurrently, and the period each one has spent on remand is to be deducted. Oludda oluwabi oluvannyuma lw'ensala y'omulamuzi lutegeezezza nga bwe lugenda okujulira ku nsala eno. Yes, my lord, we intend to appeal against the conviction and sentence. We had earlier asked court to avail us with the judgment which has not. You are going to receive it and sign that you have received it, and the proceedings will be typed and availed to you so that you can. Abamu ku b'enganda z'abasibe abadde bakulukusa amaziga beemulugunyizza olw'ensalawo y'omulamuzi gye bagambye nti ekibonerezo kisusse obunene. Kyatasaze bulungi, asaze alimu ekimuwaga n'amaanyi. Omusango tebagikola bwe mada case tebeerako kigambo kyo neza nalaba Ssebunfu omusango yali badde agusingira yali Mengo ate omuntu saazi bamutali eno kalizo gamba omuntu waliwo yalaba Ssebunfu ate omuntu kyonna kikiri. The Ssebunfu's tormentors know the truth and they know it. Somebody who can dish out 100 million to the orphans, somebody who can dish out billions to people who are disabled. You cannot say that he killed somebody because of 4 million shillings. Wabula bba ab'enganda z'omugenzi Donabet Katushabe bategeezezza nti wadde tebayinza kuzza muntu waabwe naye ekibonerezo ekiweereddwa bano kibadde yaddeko. Omulamuzi abadde very abadde fair kubanga ssebo si kyangu okufiirwa omuntu wo n'obeera osasidde ssente meka naye ng'oli mufu yaafa dda teziyamba. Ssebunfu, I think he has tried to buy people. We always hear in rumors he has paid in too much money. You get. So most of the works, businesses have stopped because she's nowhere to be seen. Eri abantu bonna nti buli bw'obanga ogenda okukola ekintu osookanga kufumiitiriza era omutima gwo n'oguddamu kwekyo ky'oba ogenda okukola. Abakaligidde kuliko Ssebunfu, nannyini kimana ky'emmotoka kya Payini, Philip Mirambe, Stephen Lwanga, Paul Kasinguka, Yoweri Kitayimbwa, Shabani Ondutu wamu ne Damascene Ssentongo nga bano bakozi ku kibala ky'emmotoka ekya Payini ng'emisango gino bagizza mu mwaka gwa 2015 mu Kampala. Nze Namamonde Deborah wano ku kkooti enkulu mu Kampala.